Omuntu yenna bw'aba omulokola abeera n'olugendo lwe era nga leero tulese omwami sooka obuuze ku mulabi wa Soul TV oweyanjula amannya go osobola n'okukangamu awakayimba bayinza olowooza ndese Bobi Wine. Bampita Jeff Wanda Mukisa nsanyuse nnyo okubeera ne Dora wano ku Soul TV ya G256 right, that number one yo. Sooka onyimbiremu awo abadde Katonda. Katonda yabadde mwene ensonga abadde Katonda yabadde mwene ensonga baddaani akuyambye Katonda yabadde mwene ensonga bas. Onzise amannya gwe Mukisa Jeff. Mukisa olugendo lwo nga tonnayatula bulokozi kati nze sagala kubuuza biri birala njagala tutandikire wano eno nga tonnayatula bulokozi bwali butya? Tebwali bwangu nnyo bwali bwa bulumi kubanga nze like sanyumirwako bulamu obwo nga sinaba kulokoka kati emyaka gye maze mu bulokole gye mbala era omuntu n'amala mbuuza nti Jeff olina emyaka emeka? Kati olina emeka? So mugamba nyina emyaka 10. Olina emyaka 10 egy'obukulu? Nga gye mbala emirala gyali mifu? Gyali mifu nnyo kozi era kinneebaliza Katonda singa si mulokole ebimu ku byamagero bye nneebaliza Katonda nze Katonda niwali batankwedde kyamagero kirala nze kinneebaliza Katonda okuba nga ndi mulokole bwe bulamu bwange. Kiki osinga okwejjusa kye wakola mu nsi? Ebiro bye namala nga ndinywa enjaga ebiro ebyo mbyejjusa nnyo kozi nalinga mmanyi nti oba oli awo leke mwe mujja okubeerwa kumba ate okubeera kuli eno mu Yesu. Enjaga wali ogijjangawo? Era twagigulanga mwabangamu abaana bajja ne bakuyisaawo obanga olina kyobakoleddeyo olwesi nopambana nobakolera osindika akagaali eyo mu ghetto nofuna nobako gwoyambiraawo osobola kusitula bifuluusi by'abantu n'omutuusize ewaka n'akuwayo 5 kati nogano eyo kyamu kozi stress zabanga nyingi naye banga n'ebirowoozo bingi nga nsula mu maziga naye we nanywangamu nga ntereera nga mpulira nga awakiri nga ndisitedde nga neerabira. Tata ne mama olwo baliwa mu bulamu bwawo? Kati nze okuva mu kyalo kino Mukama nansonyiwa kigende gy'abazadde nze taata wange ne mama gye bali naye ekyanzija mu kyalo saafuna laavu lya taata. Yali akuba nnyo? Sinakunkuba naye nga kukutulugunya ngataga nti ngalinga nga siyakuzaala kati singa nali mu biro bwe biti nandigambye obola okuba nti alaba nti tuli mu kifaananyi kimu ne Bobi like oba kyekimuleetera oba neeralikiire wa maama naye ate naye bw'omutunuulira tufaanagana. Tata wafaanana na Bobi naye? No tufaanagana nze naye. Kati like nga saasoma kyekyasooka kati bwe nafubanga ennyo okulaba nga nyina kye neeteekerawo obanga njokeza amanda mu byalo eyo ntemye obwanda bwange nfunyeyo ebbafu 2 ngenze nzitunda oba oli awo bangubye ku ssomero ngende ku sukulu nfune ka sukulu fees neeweerereko naye nga ate muzeeyi bwe yatwala bwe yabukujjangako naga ogenda kulima wano muzeeyi nja kutunda bwanda bwange leeta mbukutwalire bwe yabutwalanga yakomangawo ne sukaali ne sabbuuni n'omunyu kuba nze waliwo olunaku olwosinga okunnuma lwe nasula ku mwala nga sinaabye kyokka nensula ku mwala nga ngudde nga buno bwana bw'osanga obwo. That's why nti bwe ntuuka ne mu ghetto life oba ku street nesanga omwana nga bali anyisola zibanyookako nzijukira embeera nenkaaba. So neebaza Katonda nti ekyo kyayitawo. Tuba tuli wano ng'oluyimba mulufulumiza abantu 3 oluyimba olwamala ne mulugaba mwe vidiyo eyamwefulumadde. Oluyimba olwo by the way okuwandika oluyimba olwo naluwandiika nga nina byensinziddeko. Yawandiika badde Katonda? Yaluwandiika kati nasinzira ku bintu bya mirundi mingi naluwandiika mu COVID awo phase 2 eyo wenawandiikirwa abadde Katonda bannayi nabo naabona nga tewali negwe nali nsuubira okunyamba n'atanyamba kati nga nyina ebibeera bye nali mpitamu naye ne ŋŋamba ddala Katonda yabadde mwene ensonga okuva Jeff okuva mu mbeera gye emabega yes nenvayo nendokoka mu kulokoka kwange nenfuuka leero abantu ne bafa mu COVID nga sifudde nabeerako wabbakuli awo ebyaddala nti nabeerako ewabbakuli sitebwogimanyi nga nyumirwa endongo buli kyenfunawo nsula mu ngatto mutuufu kubanga ewabbakuli we wasinga enjaga. Nanywako obutwa yes newako obutwa nesifa naye Katonda nanyamba kale awaliwo wantu nali nsula nabaawo ne bawulya nkasumuludde naye nga nakakanya bwendi
ne bayanguwa okunzijako akacupa ako like ate ne banyambako nnyo kumpa amatabi kibiki nentereera nembivaamu nebinvaamu naye kati kwolwo like bwe ngamba nti katonda yabadde mwene ensonga ddala abadde katonda yensonga lwaki nga nti omuntu nobaawo omuntu yenna addamu oluyimba olwo duyimba tasobola duyimba nga bwe kinali ntegeeza. Teri muntu asobola kuddamu nayimba luyimba olwo ne lufuluma nga kinali ntegeeza kuba nze kyava ku mutima okufuuka okufulumya oluyimba nti katonda yabadde mwene ensonga. Lwaki temwakola vidiyo ya Arati? Twali tugenda gikola then ebiseera ebyo nga bwemanyi twali twakava mu lockdown mukama n'atuyamba akayimba ne kayitawo mangu ne kava mu gospel n'oka ne kagenda ne mu secular radios kati awo like ne kituyambako nnyo okukola ki ne kitukaluubirizaamu okukola vidiyo kati ate twali tukyali awo muzeeyi waffe naye n'akaddamu kati ate yakaddamu yerosi yalinawo obusobozi obukola ki obukola vidiyo so kati ffe ne tuba nga tetuyinaawo gambe essuubi lyaffe erya vidiyo yammwe tuliveeko twebake kati ate ye bwe yafulumya wano we yafulumiza naffe n'atusaba tubeere mu vidiyo eyo obukosi nga tulina kubeeramu kuba muzeeyi waffe ne tugibeeramu kati ate twamala ogibeeramu ne tulaba nga tekijja kukola makulu kubanga olwedde yakoze dda egenze atutaddemu ne tugamba waayi katukkirize katonda n'ekiriwo ne tugibaawo ne tukirekerawo awo era tetugenda gikola guge mazima. Jeff mukyala gyali bikusumbuwa naye ate byesonyiwa ebyo lwaki mukaluubiriza nalwo asoosa nnyo kutaki anaatera okujja saagala kuleka nga tongambye ebigambo bino wammanga memory verse kyesinga okunyumira gyowulira nti eno gyemenyerezaako kyemmanyi mu Bible kyemmanyi kiri nti kiri mu Luka 12:12 like katonda yasobola otwogerera mukama nsaasira n'ekibe nga kituuba byonna byonna byetwogera katonda yasobola otuyambako ne wano wetuli wano oba ngenda kwogera kyo wannange neddoola mukama katonda naye era nitambuliramu ekyo katonda yaba ayogera. obuweereza bwe obusinga bunywerezeddwawa era bunywereza dda nsobola okubunywereza mu kyawandiikibwa ekigamba musabenga nnyo bulijjo obutakoowa bannayensa kiri mu Luka 18 mu Luka 18 igwe tunatera Balagite 56 nyimira oluyimba lw'olupya lwewakoze ne Jean Peace muyina project empya lwogerako kati nitusimbule project empya ya Gazze Kwoyo kyensobola okugamba nti mulimu ekigambo ekigamba nti oyo goyambe nagwosoobera okuyamba mpawo gwolifunamu ekituufu ebyaddala nti amaaso go gajja ku baana b'abantu negwosuubira okuyamba tajja kukuyamba katonda yeka yasobola okuyamba olwo luyimba nalukolanga nalukoledde nsobola okwebaza katonda nyimba 2 zonna zikoledde mu mwaka gumu ekitasangika mwebale mwenna mwebale bafaani ba Jeff okwagala ennyimba ezo nakunsabira kyensobola ogaa nti kizibu nnyo omuyimbi okufulumya hits 2 mu mwaka gumu sina mwaka naye mu myezi 3 bwe namala otegera nti katonda abadde mwene ensonga lutuseko obunene nenga mukama luno sijja dusobola ndukuddiza ensaba y'oluyimba olulala ensonga lwaki nagambye nti waliwo nagambidde nti nafunyemu akatengo bafaani bange mbayimbidde ki kumbe ensulo zaleese bafaani bange nze nyimbe kati nafunamuko katengo ebiseera ebyo ng'akayimba kagenze katonda yabadde mwene ensonga. Akatengo kyeki watya ng'oluyimba lwo balututte kanga mwao nakivuddeko dda akatalekeka wali mitinzeko ku Bobi Wine maaso ku maaso easy oyo gayi kyali wange nnyo Jeff kyemumulaba leero bigambo bya Bobi kuba yaŋŋambanga nnyo Jeff
yadde oli mu mbeera eyo weerabe nga si olina okubeera enkya so kati ekyo nkyenyumirizaamu. Lwaki tomubulira enjiri n'alokoka? Twogera naye buli wetesinkana kimwagalako nti era kati budde buno kyenjagalira abayimbi abo bonna kababeere baziza good friends bange abo guys like oba boogera nange basooka mukama yebaziwe bategeera nti gwe wasala wadde eno salawo mukama yebaziwe koze ebiseera biri waliwo musitomo omwo nayayimbira akayimba nti Jeff yeerokoseza asiri wadde afuuse fala ajja kufaali yala kati njagala amabuuse bapoyi mwana ndi beta nabagamba awo negamba nze mwana kati ndi beta than nga bwe nali eri so nebaza Katonda nti bakimanyi ndikyakulabirako era nabo bagamba naffe tuli balokole nwakubadde tetubeera mu kanisa so nebaza Katonda nti ate bwe najja mu balokole nsobola okuchatinga ne ba pastors nsobola okubongako naawe kati singa nali nkyali eri kale bafana wali wano kati singa saalokoka nandibadde wano kati byebimu ku byamagero byonnina oyinza okuba nga nalokoka. Omulabi wa G256 omugambe y'obugambo bw'opakinze kyensobola bagamba kiri ekintu eki tusigale ku 5-6 kyensobola bagamba bakyali bange tugisigaleko tugyebeereremuko tuwagire ono nze ono temumanyi enamba yo ey'essimu emaze emyaka myaka nga giringa mwegi zonna ziyiika naye yo teriyiika.